Yesu bwe yali ng'abuulira naawe olugero luno nti waliwo omuntu ayali atambula mu lusuku n'agwa ku lusuku, naye mu lusuku omwo nga mulimu ekyobugagga ekyakisibwa. Ebyanduka bigamba nti n'akwata ekyobugagga ekyo n'akikweka, kubanga olusuku terwali lulwe nga talina bw'akijjamu, n'akikweka n'addayo ewuwe n'atunda buli kyonna kye yalina, n'akomawo n'agula olusuku olwo omwali ekyobugagga ekyo. Olusuku olwo bwe bulokozi, ekyobugagga ekyo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Oli bye biki bye yatunda buli kyali kitwalibwa ng'ekyomuwendo mu dduniya muno, abantu bonna kye beenyumiriza nakyo, nga mwe muli n'ebibi byaffe byonna ebyetoloola obulamu bwaffe byetwala nga bya valiyu nnyo, obutamiivu, obwenzi, obubbi, obusamizo, obulimba, oliraga nti byonna nsazeewo ka mbitunde neetwalira olusuku lwe bayita obulokozi, kubanga ndabyemu ekyobugagga kye bayita Yesu.